This is from Bantilla Omuwala oyo kuva lwe yava mikono bantu abatuufu n'agwa mu bakaliwali b'e Dubai bajjobulesi b'e Dubai. Yali mu mikono gy'ani emituufu? Yali yagenda kukola mu vidiyo bwasooka ng'omulaba nti ali ku mirimu. Ngali mu kiyumba. Naye kati ke yayingirira ebikozi bya jjobulesi b'e Dubai abo bavubuka bakeera mu jimu okweyerusa ne kufuuka okweyerusa. Bali awo toyinza na kwogera mulimu gwe bakola Dubai babeera mu kucakala bambi akaana baakawabya. Sisuubira ne famire yake n'addamu kafunamu. Yes, kuba kati okalaba kaddaawo kafuna bajjobulesi kagwa mikono ebibiri bakafumisi b'e Dubai kaba malo kayitamu ejja kulaba okitegeere kinuma nnyo mwannyinaze yali muwala mulungi kasita yagwa mu bafere nenali mpositinga nnyo n'obuvidiyo bwe nga mbwagala nnyo ne mu ssimu yange ani agamba nti bafere abo ani agamba nti bafere ate oyinza okumbulira omulimu gwe bakola e Dubai teguliyo kati omuwala ono okubanga yava mu mikono emituufu n'agwa mu mikono gy'abajjobulesi nga bwebagamba bizibu ki byalolekedde okusanga ati olwo famire tegenda kuddamu kumuganyirwamu lwaki yali akola akasente nga tusuubira yeekulaakulanya olwo yagenda mu malala ku bavubuka abeeyerusa tuziringa ttatu bakkali wali bali eyo bali kwa boscondes poliisi yabanoonya naye balemwa teryalina kipapula kwabo toyinza na kutegeera mulimu gwe bakola bakeera mu bujiimu kubeera ku mabiiches tebalina mulamwa omuwala yagwa mu bantu abatalina mulamwa omuwala ayolekeddewo kati wetuli what next for her ate talina mulamwa olwedde kati olwo yagwa oyo naawe twagala omuntu ali financially stable ng'ayingiza kati akola ki kyemmanyi kye boolekedde kudda mu human trafficking era ojja kulaba nnaku mmeka ng'ayolekedde bizibu n'ambuto shekera kuba abaana bangambye ensamba gye bamusambamu yokka bamusamba eddiba toyinza na kulikola kino naye ekikulu kusigala nga njagala ku advisinga mwennyinaze muna nkwagala nnyo folowinze nnyo naye wagwa mu kikoose kikyamu agwa mu kikoose kikyamu ekyabavubuka abali ku kaliwali bali awo bajjobulesi people okuleka obufere n'okweyerusa bakeera okukola buviiri kubeera bakola mulimu ky'abavubuka kati so obuzibu okugamba mweraliikirivu nnyo mwannyinaffe yali ku mulamwa yali akola emirimu gye nsuubira yali yeekulaakulanyiza naye kasita yayingira e Dubai n'agwa abantu emikono emikyamu tebalina mulamwa abo ate bakola mirimu ki oyinza okuga nti oyo Deriki n'ekikoosi kye bakola mirimu kyokuleka okukeera okweyerusa kati mbuuzamu ekibuga kati omwana ono bw'abanga alimu esinaalyo asobola kubeera saved atya kutegeera butegeezi kiki ensi kye yeetaaga okitegeera amalala ogakoze na biki byonna naye by tomorrow weeyongeddeko ki iye oli ku bavubuka abatalina kye beekoleddewo ate bakola mulimu ki okitegeera bulungi bali awo buli kivulu buli ki kawala kajja yingira mu expenses na biki life ye Dubai ya bay kayingire n'obwamala ekirala kimu lwaki abana e Dubai boononekeddeyo nnyo baana baagala obulamu obwangungu ate ne bakizuula leeti mwannyinaze nkubuusa munna oli mukwano gwange ndi folowawo nze pulezidenti wo naye wayingirira ekikoosi ky'abakyamu abavubuka tebalina mulamwa toyinza kuddawo kukeera kwekuba kizigo bakeera kwekuba kizigo toyinza nakumbuulira akola mulimu ki visa zaggwako dda balina mu overstay buli kebalaba kebali abaana abo bena b'e Dubai abo tubakooye kisooka baatuta maddamu kupaasa banyinaffe abagenda mu biyumba okwekolera emirimu egy'enjawulo ne babawabya bamala okubeebakako ne babalekaawo bakoze human trafficking oyo twamukowa batwalira abantu ku visit visas ne bawunzika nga tebalina kye babafunidde obasanga obuvubuka obwo nga bulina bu baby spaces kwe buzimbira kwe bufunidde wano buli muwala yenna agende Dubai mikono gyabo so muwala yayingira ekikoose kikyamu singa yasikiriza n'asigalayo eri gye yali mu kiyumba kye nga bw'agatta vidiyo n'atayingirira abo bafereze mbamanyi era saawa yonna yitibwiro NTS naye ng'ate bonna bakukoze eki akugambako abatakoze ensobi gamba sikoze ensobi era future y'omwana tugyagala nnyo era ffe abajja okumuyamba ente naye ate tulaba nnyo era kituluma nnyo bwadda mu bulamu obw'okwonooneka obwonoonesi n'okwonoonesa ekisooka yayingirira ekikoose ekikyamu toyinza kuŋŋamba lukungumulirwa abavubuka bakeera kweyerusa waliwo ayinza okwekubya ekifaananyi ng'ali ku mulimu okitegeera buli kavidiyo kamuyimbi ke baddamu awo tewali makulu mwannyinaze noddayo mu bwakaddamu oba wagenda mu nsi nkyamu yangu odde Saudi okole okitegeera naye ejja kuvumbula birwadde nkulaba okyusa engoye buli wamu sente ozizijjawa kati ate nga nkubuulira omwana oyo tebagenda mumuganyira ne famire y'endowooza ekiraba kati yali agenda akola buli sente aweereza nezikola amakulu naye kati olwaleero akola mulimu sente bazimalira mu kucakala na biki byo tetubyagala si ye generation gye tuzimba kitegeera
kikulu kya mwannyinaffe kwetegeera nti abavubuka be waggwamu bakali wali b'e Dubai bali bwa bozikondense visa zaakwakodda bali mu overstable tebalina mulamwa okuleka okweyerusa n'okukeeraawo okukola ebibutobuto okitegeera bulungi abavubuka